ku ky'omugenzi ono tabadde popular. Naye lwaki Museveni abadde amutya? Kubanga abadde serious ku kyaliko. Bobi Wine ali popular naye mulowooza lwaki Museveni tamutya? Kubanga ali mu ngalo ze ttaano. Dr. Agre Kiyinja omugenzi kati abadde serious nnyo mu nsonga y'okuggyako Museveni n'okusinga Bobi Wine. Abadde muvumu nnyo mu nsonga y'okuggyako Museveni n'okusinga Bobi Wine. Abadde w'amaanyi nnyo mu nsonga y'okuggyako Museveni n'okusinga Bobi Wine. Era Museveni abadde amutya nnyo n'okusinga bw'atya Bobi Wine. Naye ekibuuzo kiri kimu. Ebibala ebivudde mu bwa serious bwa Dr. Agre Kiyinja okuggyako Museveni. Ebibala ebivudde mu buvumu bwa Dr. Agre Kiyinja okuggyako Museveni. Ebibala ebivudde mu maanyi ga Dr. Agre Kiyinja okuggyako Museveni. Ebibala ebivudde mu kutiibwa kwa Dr. Agre Kiyinja okuggyako Museveni. Bye biriwa naffe bannankyukakyuka tubinyweko kubanga mu kuggyako Museveni mba ndowooza okolera bannayuganda abanyigirizibwa abayayanira enkyukakyuka. Kati ebibala ebivudde mu bwa serious wa Dr. Agre Kiyinja n'amaanyi ge n'obuvumu bwe n'okutiibwa kwe bye biriruddawa naffe tulyeryeko. Yekolera itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi muri mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Ani yali awuliddeko ku sitole y'abasezi b'ekiboga abalimisa emirambo obudde bw'ekiro? Kakati n'omulangira Kimbugwe afaananidde ddala abasezi b'ekiboga abalimisa emirambo obudde bw'ekiro. Nti yatankula olutalo ku Kyagulanyi oba yafuna ssente alwanyise Kyagulanyi ng'alowooza anaamusobola. Kakati essaawa eno olutalo lumutuddemu atandise kupangisa oba atonzeewo eggye ly'abafu nga likulembeddwa Dr. Agre Kiyinja bajje balwanireyo omulamu eyawakula entalo ze. Naye temwerabira nti omuntu waafa tutera okukozesa enjogera egamba nti awummule mirembe. Abadiventi bagamba nti yeebake mirembe. Kati Dr. Agre Kiyinja ffenna gwe tusabira okuwummula emirembe. Essaawa eno Kimbugwe gw'oleesa kulwanira olutalo lwo. Teekayo omwoyo, funa ekitabo ne Bayiro tusomeko olunaku olwaleero kubanga nze ndi musomesa mulungi. Waliwo emyaka egyayita ttiimu za Bungereza ebbiri Arsenal ne Man U lwe zaali ennyo ku mbiranye si ze zokka. Abazannyi baazo nabo nga bali ku mbiranye n'abatendesi baazo ku njuyi zombi bonna nga bali ku mbiranye. Sir Alex Ferguson ne Arsene Wenger baali ku mbiranye ey'amaanyi. Nti ttiimu si yeyokka eyali ku mbiranye naye ttiimu yonna n'ebigirimu okuviira ddala ku bazannyi n'abatendesi. Naye Arsene Wenger yatendekanga omupiira ogw'akawoowo. Omupiira gwa Arsene Wenger gwanyumiranga abalabi okulaba nga Sir Alex Ferguson atendeka mupiira gwa ggoolo. Naye ate ku end of the door ku end of the season nga Sir Alex Ferguson ye yeetikka ebikopo ye atatendeka kawoowo. Era abawagizi ba Arsenal bangi beegumyanga nti wadde tulya bikopo naye bannange tukuba akawoowo. Saate refali tasobola kuŋŋonta filimi nti enywedde just lwa akawoowo. Ne bw'olizannya omupiira omulungi gutya n'ogukulukusa okuviira ddala mu bookisi yo n'ojja ng'osala abazannyi ba opponent oba basayidi ya ttiimu endala n'otuuka mu bookisi ng'osigazza goalkeeper yekka, omupiira n'ogukuba waggulu oba n'ogukuba mu sayidi z'ebweru nga tegunywedde mu katimba, nkulayirira enduulu ono azannya obubi Wayini Rooney ajja kukutanga akusindika paka lwatuuka nakuba ggoolo oba ya kibuli agenda kufuna enduulu okusinga gwazannya akawoowo. Kubanga engeri yokka ey'okwetakkuluza ku opponent kuba kunywesa mupiira. Regardless golo giteebye otya kasa kibeera nga togiteebesezza mukono. Naye ne bw'ogiteebye ekibuli nga teriimu katungulu, nga temuli nnyaanya, nga tewunya bulungi, azironga azigolo, nkulayirira ogenda kuwangula ekyobwa top scorer n'okusinga ono azannya akawoowo. Era njagala kukutegeezako nti omuzannyi w'omwaka ebiseera ebisinga mu liigi ez'enjawulo aba avudde mu ttiimu etutte ekikopo. Gwe ne bw'olizannya akawoowo naye nga ttiimu ye esaliddwako tekiseera mu Champions League, kizibu nnyo okufuula
omuzannyi w'omwaka. Kakati katugambe Dr. Agre Kingi munnange w'amaanyi nnyo okusinga Bobi Wine. Njagala okusooka okwetondera famire ya Dr. Agre Kingi omuli omukyala n'abaana munsonyiwe okwogera ku muntu wammwe nga n'amaziga tegannabakala nga n'okumuziika temunnamuziika, naye waliwo eyamuleese asobola okukakasizaako ensi nti asobola osuula Kyagulanyi, y'ensonga lwaki nange mwogeddeko. Katugambe Dr. Agre Kingi yali w'amaanyi nnyo okusinga Bobi Wine. Bibala ki ebyava mu maanyi ge eri bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka? Bannayuganda kyabeeyiwa ku nguudo nti kino kiwedde, omumpembe agenze. Dr. Agre Kingi akikoze olwa amaanyi ga Dr. Agre Kingi, olw'obuvumu bwe, olw'okusalawo kwe, olw'obwa siriyasi bwe. Omukazi ne bw'oliba mulungi otya nga tozaala, omwagalwa wange Sitabu wa Natolo gwe njagala ennyo, kabiri nage kabiri kaliiri bwe muyita nti si mulungi kwenkana zzali, alifuuka omukyalo ow'ensonga singa aliba nzaalidde. Kubanga omugaso gw'omukazi kuzaala baana, kunfumbira, kunnimira, nakukola bintu byanjawulo ebyewaka, okunjalira obuliri n'okunzijulira. Gwe ne bw'oliba n'omulungi kaalaala atazaala keero sosola enjala akola biki nga zzali, wallahi ya Mungu tetuli kubala nti oyina omukyala. Kakati ebyobufuzi bino biringanga mupiira. Tiimu efuna obulango ba sponsor ab'amaanyi, tiimu etuuka ku Champions League oba egeetaba mu mpaka za Champions League, yeeyo tiimu ebadde ng'eteeba. Kubanga mu goolo mwe tuyita okutwala ebikopo oba okutuuka mu kifo ky'okumwanjo. Naye gwe bw'olyegumya obwegumya nti ndi kirimaanyi, bannange ndi w'amaanyi, oba bw'oligumya omuntu ti oli kirimaanyi, oli w'amaanyi, bannange oli w'amaanyi, naye nga tewaliiwo truth yonna evudde mu maanyi ge, ago amaanyi galibanga agayigga enkima gy'otagenda kulyamba. Olunaku olwaleero obuwanguzi bwonna mu nkyukakyuka tetubuteeka ku muntu ssekinnoomu. Tetusobola tuteeka ku Kyagulanyi buwanguzi kubanga naye tabukola kubutuukako bw'omu, wabula abukola tubutuukeko nga bannayuganda abali mu kunyigirizibwa olunaku olwaleero. Singa oteeka ku minzaani achievements za Dr. Agre Kingi oba achievements za bannankyukakyuka nga bayita mu Dr. Agre Kingi ne achievements eza Bobi Wine gw'oyisa omunafu, eza bannankyukakyuka nga bayita mu Bobi Wine gw'oyisa omunafu, olowooza ziriwo ezisinga. Golowooza ziriwo ezisinga. Ekintu kye mwesibyeko kiri kimu. Museveni yali atannyo Dr. Agre Kingi era y'ensonga lwaki ye yamusiba, naye ye Kyagulanyi ayina mukwano. Ffe Kyagulanyi twamuzimbako olukomera tasibwa. Dr. Agre Kingi bwe yasibwa buli munnayuganda yasigala ku bibye. CBS negayisa mayo musajja Dr. omujjanjabi w'emitima bamusibye, yatta mukazi we, n'ekyaka bino byabufuzi ng'ate era bwe kyali byali byabufuzi kuba Dr. Agre Kingi tattanko ku mukazi we Museveni yayagala mumukwasizaako n'amutta. Naye bannayuganda baasigala buli kimu kiri malembo. His Excellency Bobi Wine lwe baamusibako nga bali mu Arua, walaba ekyavaamu mu y'ebiraka. His Excellency Bobi Wine lwe baamusibira eruuka, walaba ekyava mu y'ebiraka. Munnange Bobi Wine tasibwa lwa nsonga tebaagala asibwe, nabo baali yagadde nnyo okumusiba, naye masses demonstration which can produce riots, Museveni azitya nnyo. Museveni oyo gwe mulaba yamanyi amaanyi g'omuntu, amanyi obuzito bw'ekigambo people power, y'ensonga lwaki buli ekinaaleetera abantu okukuŋŋaana ekyakyewalira ddala. So munnange Dr. Agre Kingi kituufu yasibwa kitalo nnyo, kibi nnyo okumusiba, naye ne Kyagulanyi baali yagadde okumusiba lwa nsonga lwakuba bw'omusiba luyinza okubeera olumba olukutwala.
Museveni we yagalira okuba Kyagulanyi amasasi gatagezanga kona mu Dr. Agre Kingi gotuwanira mbu bali bamusse oba lwaki ate tebamuttira Luzira nga mukwano gwange yiga bamukubira Luzira eddagala ekkambo eryamutta nga Paulo Muwanga yava Luzira ebweru yabeerayo ebbanga ttono emyaka 10 gye yamala Luzira olwavaayo ebweru yabeerayo ebbanga ttono ng'akadagala bamuta bamukubye eddagala ng'abalabe basibye bajjakana Nadduli yali mukwano gwammwe bwe yava mu kkomera yatuukira mu ntaana nga Kingi gw'oŋŋamba gwe batye nnyo Museveni gw'abadde atye nnyo yafuluma bulungi n'atambula very smart nga takukuse n'agenda ku airport n'afuluma Uganda gw'ogamba nti abadde asinga Kyagulanyi Museveni gwe yali akubye amasasi muganda wange ne bw'olisoma otya okuva mu kibiina ekyokusooka paka e Makerere ku university naye ne batakutikkira ojja kuba tewasoma kubanga singa wali osoma butatikkirwa walikomye mu kyamusanvu walikomye mu S4 walikomye mu S6 n'otagenda Makerere naye ekikutwala Makerere osobole okutikkirwa naye bw'otatikkirwa ofaana n'omuntu abadde asamba omupiira n'otuuyana n'ogujja mu bokisi yo n'oyita mu center n'otuuka mu bokisi y'omulabe n'osala ne goolo kipa n'ogukuba mu bbanga oba otuuyanidde bwereere omuyimbi omukugu oba omuyimbi ow'amaanyi y'oyo alaga kyajje mu kuyimba kwe Kabuya Sembogga ayimba bulungi I agree ne tutunuulire kikyafunye mu kuyimba kwe nojja n'ogamba nti badi ani ono Johnny Black adodooma budodoomi naye ng'alina emmotoka ze ng'alina amaka ge yazimbayo n'akakampani yazimbayo n'obuzigo alinayo n'obupoloti alinayo ne zi bizinesi ez'enjawulo oyo afuuka omuyimbi asinga kubanga at the end of the day tubala kyojjemu ekyo ky'okola tetubala maanyi g'otaddemu ekyo ky'okola omusajja omukozi y'oyo akeera ku makya n'ava ewaka n'adda n'akaveera obudde bw'akawungeezi naye oyo akeera n'ava ewaka akawungeezi n'akomawo ewaka n'engalo nsa n'akomawo nga bwe yagenze toyina bw'okakasa mukyala we ti bannange bbaawo omukozi naye ng'omukyala oyo omukozi tanywangako yadde ka juice akavudde mu kukola kwa bba natandise nkugamba nga bwali nti Dr. Agre Kingi omuwadde engule ye wadde ogimuwadde afudde omanyi mmwe musiima ogenze nga Mayanja bwe yayimba tuweeko kubibala oyinza okuba gwe obirina ebyo ebivudde mu kulwana kwe tuweeko kubibala ebivudde mu buvumu bwe tuweeko kubibala ebivudde mu bwasiriyasi bwe tuweeko kubibala ebivudde mu kutiibwa kwe bwe kiba nganza omuntu munnayuganda anyigirizibwa sirina kye nnafuna mu kwoyita gwe okulwana kwe lwakuba simanyi era gye yalwanira bwe mba sirina kye nnafuna kitegeeza owaana muntu eyayigga enkima ojja ndi tugenda kugiryanva nkugambye struggle eno si ya muntu sekinnoomu nti Bobi Wine bw'abeera mu struggle yererere tubala achievements nga ziddira yenno okwesiima kwa Bobi Wine mu struggle byebyo byali bakyusizza oba bye yakakyusaako naye okwesiima okusinga ng'atuuse entebe era bw'atalituuka ntebe bw'aliremererwa tujja kukitwala nti yali azannya lire yali adduka misinde gya lire akati ayina gwakakwasizza asobole otuusa era oyo alituusa akati gwe tubalanga omuzira essaawa eno singa Bobi Wine atuula mu ntebe si mu bubi weewaawo akati yakajjoba osanga ku Dr. Kizza Besigye oba yakamuggyako lwampaka na kibuli oba oli yakamukwasa regardless naye singa atuuka mu ntebe alifuuka omuzira wa Uganda n'okusingako Dr. Kizza Besigye kaabenga Dr. Besigye aliba akoze bingi okusinziira ku ndowooza yo
Fetwali makebi ennimbi z'ekipakase ewaffe Butambala. Naye nga bw'otaluggusa ne bw'oba ky'olimyeko kyekinene nga wasigaddeyo katono nga tosasulwa. Emisinde egyabiri mu etaano egyo gitwetoololeranga ekibibi. Abakibibi mu meeya mugijjukira egyo. Abewa Ssekata Musuza mugijjukira egyo. Islamic Simba e Butambala. Simba Islamic. Ab'Emabanda Butambala mugijjukira emisinde. Nga mwalimu akawala baakayitanga Sumaya. Akabeera mu Mabanda bazirengedde bamukajjukira akawala ka Sumaya. Nga Sumaya adduka naye nga baba wabula omulundi gumu nga yakulembedde ng'azirika. Tetumubala ku buwanguzi nti kiri agezezzaako kubanga bamuyiseeko. Tubale nnyo gye biggweredde. Olutuusizza oba tolutuusizza. So si effort gy'otaddemu ne bw'oligiteekamu nnyo n'otaluggusa. Oyo atataddeemu nnyo n'aluggusa alikubirwa enduulu n'okusinga gwe ataddemu ennyo. Golowooza mu mupiira baddifenda tebakola. Ne mugujja emabega ne muguleeta paka mu senta nga Ronaldo aswamidde eri mu bokisi y'abali. Ne muguweereza n'akuba omutwe. Yajaguza ne bakuba enduulu ebipande ne biwanikibwa. Ini Ronaldo we trust. Nengolooza guyise mu bameka. So kikyentegeeza omuteebi wa goal oyo yaaba omumanyi asinga oba yaaba omuzira akyasinze. In that n'omuzira taba mufu. Nkiddamu omuzira taba mufu. Olunaku olwaleero Kyagulanyi akyali muzira. Mukadde waffe yafuuse mujulizi. Ensonga lwaki mutulaba nga ffe bayeekolera itongwa tudduka mu Uganda emisinde zesitagala kuba mujulizi. Leka maama siina gattibwa kuba mujulizi, njagala kuba muzira. Nkiddamu njagala kuba muzira, saagala kuba mujulizi. Dr. Agre Kiyingi essaawa eno mujulizi ate Kyagulanyi akyali muzira, akyali nange nsinga kati Dr. Agre Kiyingi. Siduulira bafunge zizza bugeza oba mudese kyakulabirako kubanga nkyali mulamu obuweereza bwange bukyeyongerayo. Era y'ensonga lwaki nwana nnyo obutafiira mu lutabalo luno bagende okutuuka ku lunaku lwa meenunula. Ndi omu ku bazira ba Uganda. I will be. I can assure you. Kikuluma anti wangamba sifaananika. Kikuluma I will be. Singa Katonda nsaasira n'entuuka. Y'ensonga lwaki simala galyalya. Sikola John Gadanga. Sikola kino na kino na kino ekinaaleetera omulaba okuntuukako amangu nampa obutwa. Njagala kuba muzira. So si mujulizi nga Dr. Agre Kiyingi. Nti ne bw'olikola ebingi nnyo ku nsi naye nga main golo yakulema okujjusa biriba bikufudde ettogge. Singa oligoba ku kyapa ky'ettaka lyo naye obaanatera okiggusa n'ofa abaana bo ne bakijjayo. Abaana bo be bagenda okunyumirwa era be bajja okugulumizibwa. So si gwe kubanga bajja kukutwala nga gwe eyalemererwa. Ekikulu si kyakugamba nti omusajja oyo mumulaba abadde akola nga yeetikka emigugu mu wino ng'akeera nnyo, oluusi n'avuga ku booda n'avuga ku takisi n'akola biki naye ng'omulambo gwo gugalamidde mu nju ya muganda olw'okuba gwe tewazimba nnyumba y'okukijja. Okukolako kugenda kuba kutwalibwa for granted. Kugenda okufuuka okukola okutaliimu yadde ensi entono. Bobi Wine oyo gw'ogamba nti tali serious singa nkufunira ka dictionary onoonyezeemu definition y'ekigambo serious. Can you define that word? Oba serious kyeki? Ng'olaba naawe weeyita ali serious. Eyeetunuzaamu essimu nga nange bwe njeetunuzaamu. Lwakuba nze njeetunuzaamu kugatta ku bannayuganda, gw'ogyetunuzaamu kumalamu bannayuganda kuba ekyo ky'okola olunaku olwaleero. Olowooza kinafuya Museveni
gwogamba gwolwanyisa wadde ng'olimba oba kyongera Museveni buvumu. Kinafuya Museveni oba kinafuya bannayuganda? Kinafuya Museveni kimwongera buvumu nti baabo batandise okwekuba, oba kimalawo bannayuganda n'essuubi lyabwe? Kubanga oli muzindaalo, naye omuzindaalo guwemulira ekyalo. Nkiddamu, Kimbuyege oli muzindaalo, naye omuzindaalo guwemulira ekyalo. Kyagulanyi gwogamba nti tali serious. Yensonga lwaki amabanja ge tulina Museveni ge yali bifo Kyagulanyi ge tukyakomyeko, ate nga nago simanyi oba tulisobola okugasasula oba balituyamba ne bagatusonyiwa, naye Kyagulanyi yastopinga n'abagamba temwongerako. Obuyambi bamuwono ate abukozesa kututta. Obuyambi bamuwono bwakozesa okuzimba ebizimbe, kyokka nga ate bwe tutuuka okusasula tusasulira wamu ng'eggwanga, naye ng'ate sente azigabana n'emikwano gye egy'olubatu ne bantu be oba n'afamire ye. Kyagulanyi talina kyali, naye bw'aba tasiiwa weetakulira ki? Atalina kyali gw'oyogerako buli lunaku, oli mugwi wa ddalo. Nabagamba nti singa omusumba w'abalokole alikeera najja katuuti n'akasitaani kanafu tekalina kye kali, bw'oba olina eccupa mukube mu mutwe, bw'oba olemereddwa okumukuba ng'omutidde nnyo todda mu kkanisa ye. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani talina kyali nga bw'oba ogoba emizimu ogigoba otuuyanye. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani talina kyali nga buli lunaku ofuna abalwadde abalwazibwa sitaani. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani talina kyali nga buli lunaku ofuna abantu abagamba nti twayavuwazibwa, maali yaffe yagootanyigoloza Katonda yayavuwaza oba sitaani. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani talina gyali nga bukyotondawo kkanisa yo yakulemerera okugoba. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani talina kyali nga basumba banne abasinga bafudde naye nga bafa olwedde baali balwanyisa dda sitaani, nga sitaani yabalemerawo ne bafa ate bo ne bamulekawo. Kakati olunaku olwaleero bwana Kimbuyege bw'oŋŋamba nti Bobi Wine talina kyali, ate kitegeeza gwe oli musiru nnyo okulwanyisa omuntu atalina kyali. Munaaba wa ngeri ki omusajja gwe Buffalo ow'amaanyi sserulungi wa kuno amanyi n'ababi ba kuno abatasaanidde okutwala obudde olwanagane n'omwana omuto? Mukwano gwe Kirimaanyi wa kuno omusajja ow'amaanyi giant, obuvumu obujjawa obulwanagana n'omwana omuto? Kubanga bw'ogamba nti ono talina kyali, gundi ye yalina kyali, lwaki tewalwanagana ne gundi? Lwaki olwanagana noono? Kubanga oli bw'aba yali w'amaanyi ng'era naawe okikkiriza nti w'amaanyi ng'era alina strategies ezikyusa eggwanga, gwe waali gugumudde nti weebase, naye atuuse kufa nga tomugugumudde. Kale ate olwanagana ne Kyagulanyi gw'oyita omunafu gwe tukuyite ki? Gwe tukuyite ki? Agoberera omusiru abeera ki? Kubanga ogambye nti Kyagulanyi saawa yonna avaawo, naye enswera ensiru gye baziika n'omulambo. Waliwo ekiyimbi ekyagala tukyogereko ennaku zino, naye nze mmanyi kyaggwawo sisobola kukyogerako kubanga kinoonya gwe kifa naye. Enswera ensiru gye baziika n'omulambo, Kyagulanyi atalina maanyi agenda ovaawo era n'atera okufa. Lwaki gw'ogoberera oba gw'oyogerako gw'okolerako program ssaawa 5 oli ku Kyagulanyi? Lwaki gw'oyononerako amaanyi okuba omunafu? A professional boxer alwanagane n'omukubi w'ebikonde by'ebikajjo, oba olaba kijja? So Kyagulanyi singa yali munafu, singa yali talina kyali, waalibadde tokyamwogerako kumufuula topiki, kumufuula mulama, kubanga ate Kyagulanyi atalina kyali yensonga lwaki olinamu kulinnyani yali akumanyi Kimbuyege mu bino ebya betting bye mwalimu ebyokusiba obupapula. Ani yali akumanyi? Fenno oba osanga twalinamu kutwanyi twaffe otwa music otonotono ngera tulabikirako ku TV, naye ani yali akumanyi?
because of Kyagulanyi, you have a job now. You have audience today. Wadenge weukira mulatiri. You earn some little money through YouTube and Museveni. You had some little fame, the small fame, akakafemu akatonotono oli mutonotono tubula bazolusi ne bwonvuma nkuleka oli mutonotono tozitowa nnyo basikuwulira bulungi kyovolaba sikunyumirwa waliwo abasajja benkwata ne munyiga nga lutalo nange ne muwulira otegeera ne because of Kyagulanyi at least you are where you are. Waliwo ono omukazi yabongoka amannyo na mwandu naye waali waliwo ne muzeeyi gwe mulina waliwo ne muzeeyi wange gwe mulina kati ate lwakubanze sivuma bantu bakulu naye ansesa ntankwasa ekisabambi oluusi ng'abavubuka abato baddidde okumanya kwe kwonna ne bakwesiimulizaako ettoomi nagga nti Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda naye nga Kyagulanyi amaze ku opposition only 3 or 4 years, actually 3. Naye nga ye abadde mu nsi ng'asinga ne Uganda obukulu okuva ku meefuga oba ku bwetwaze ng'asinga ne Uganda obukulu. Nka Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda kubanga alemeddwa okuggyako Museveni ne tubadde ne forces ezirina okuggyako Museveni nga so tewazeegattako nga tewazireetera ddagala nti bannange eddagala erigenda otuwonya ekizibu kino lyerino. Kyagulanyi gwe bazaala nga Museveni abusala emyaka 2 ajje abeere ekizibu gwoleme kubeera kizibu. Kyagulanyi ekizibu yasanga kyakula kye bayita Museveni mwaba kirabanga kikyali kito kitegeeza ate mmwe ekizibu ekinene nnyo. Omusanga atudde naye neyewaana mugezi toyina naye magezi baleeta bagezi nga ndeeta gwe statement z'okola zikuba gwe okusinziira ku myaka gyo. Kyagulanyi owa 3 years abeere ekizibu gwoleme okubeera ekizibu kyogamba wakatandika okulaba obutemu bwa Museveni nga ndaba mukola n'ebyafaayo oluusi ne mwogera Museveni bwe yatta Rwejema n'oluvannyuma lw'okutta Rwejema ng'akozesa munyenyezi naye ne bamutta. Museveni ye yatta gundi, Museveni ye yatta Kayiira ne mweyo video mwakitaddemu. Museveni yatta Kayiira yamala okumusiba n'oluvannyuma n'amutta. Wakalaba ndi Museveni kyekizibu. Kimbugwe n'akola statement nti Museveni abamuvuganya bw'atabatta asiba basibe. Museveni he tried his level best to assassinate His Excellency Bobi Wine in 2018. And after he detained him, I think you can remember very well what happened. Bobi Wine tasibwa. Ne bwogamba bugambi nti bamutakudde eriiso terikyalaba kikubya kisuula ne gavumenti yo kikubya. Museveni yatta Bakayiira bwe yabatta mwagenda ku nguudo mwakolawo ki? Kayiira yamala eruzira bamala okujja mu gavumenti omwaka gwa 1986 Kayiira n'alondebwa nga minisita wa energy. Musajja wattu n'akwata amajeega ga UFM n'agateeka mu gavumenti eyawamu. Abaana ba Kayiira battibwa. Kayiira n'ateekebwa eruzira okunukkiriza kumpi omwaka n'oluvannyuma n'attibwa. You didn't do anything. Kayiira we bamusibira singa mwekalakaasizaawo wallahi yalitegedde nti lino pesa fute liddika. Naye Kayiira we bamusiba everything remained normal. Njogeza oluzungu leero tewali kyakyuka. N'amanya nti onattika gwe tewamanya nti Museveni okusiba Kayiira yali anoonya reaction yammwe alabe asobola okumutta. Bobi Wine tayogera ku bya Buganda. Ffe ng'Abaganda tujja kwerwanira today. Ekintu kye tulwanyisa ku Museveni kutiitiibyako sayidi emu ate naffe tutiitiibye sayidi emu gye tuva. Nkwano eno struggle ya Uganda si ya Buganda. Awulira ng'oyagala struggle ya Buganda zuukusa ekibiina kya Kabaka yekka ya Buganda. N'ebizibu bye tufeesinga ng'Abaganda n'omunyankola abifeesinga. Omukyoli, Omulango,
omukakwa, omululu, omusoga, omugisu, omuteeso, omudama n'amawanga amalala ag'enjawulo. So in that tobeeranga omugagga ng'oli mugagga omu ku kitundu, abaavu baba bagenda kukutawaanya kubanga oba weetooloddwa environment erimu ababbi. Muganda ne bw'olifuna fedro nkulayirira nga banneiba bo bali bubi era bagenda kutawaanya ggwe. Tulwane tununukenga Uganda, ebirala tulibiraba amadda. Kale Kimbugwe bw'oba ofunye mu bigambo byange byensomeseza era ojja kwewakana, omanyi omukalukalu tajja busera. Oshegeera toyinza kukikkiriza nti nkusinga amagezi. Nze nkusinga amagezi sikulaminga, tebampeerera bigambo bwe bakuweerera ebigambo. I am an analyst, you are a talker. Naye bw'oba ofunye mu bigambo bye njogedde, simu yange kweriawo peerezaayo akatunda nyweko. Musomesa omulungi sasula fees. Bw'aba nalina sasula fees, bw'omusasule fees ku lulwe muteekeko ssente mmwe muve mu muzannyo musasule fees. Tongo ayeekolera geegange musibi mutya oba musuze mutya, Omukama Katonda abankumire.